Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, welcome to the Political Dice. empishi y'ebyobufuzi It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. ya state house oba ghetto, Ani ayugayuga ku ground. ani gwe baabuze Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi Oba yo DP eri kuki? olwo jeema Bano ba MKCG bo baddawa. abo bafuna CDF baamala tebabanja olwo baba anti bange bali kuki Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. ani oyo oba Ye ali kuki? oyo kyomuleketa gamwanyiga mangu Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ku ssaawa 2 kwakayitako eddakiika nnya zokka nkubuuzaako wonna weesinzidde okubanga otulaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne bannaffe abali emitala w'amayanja mwenna balamusizaako nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza program ey'olwaleero gy'oli mu kulaba ye Mighty Drive okuva ku Manda okutuuka olwokutaano ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku 4 ezakalasa mayanzi. Olunaku olwaleero tugenda kuba twegattibwako munnamateeka Eliakim Atumanya. Tugenda kuba nga twogera ku nsonga ate
ez'abafumbo bwekituuka ku byobugagga bigabadibwa bitya era ani atwala omutemwa oguli ludda wa, ani asinga okutwala omutemwa omungi, mugabanira wakati oba ate buli omu alina okuba ku percentage gy'atwala. Tugenda kwogera ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku byobusika, gwe balekedde ebyobusika ye alina kweyisa atya, alina kutunda ddi n'ebirala oba oli awo ebigwa ate mu kkowe eryo. So twegatteko ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gye mikulu kosobola okubanga otufunira, so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nsaba busabi liking pages zaffe osubscribing nate ne ku YouTube channel yaffe tusobole okubanga tutambulira wamu. Akadde ke tulimu Kamaiti Global News Updates, ngenda kubanga nkuwa ebimu ku ebyo ate ebikoze amawulire tusobole okubanga tutambula ffenna bwe tuneegattirwako omugenyi waffe munnange nja kubanga nkubuulidde ebyo ebibadde gwe gy'otasobodde kubanga obeera. Naye nga sinnabikuwa, njagala okwagaliza omukyala Ategeka Joan amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you Ategeka Joan. May God bless you. May God be there for you in everything you do. Whatever you lay your hands on, may it be a blessing. Mukama akuteremu obwangu mu ebyo byonna by'osaba, mu byonna by'osinga okwetaaga. Amazaalibwa ate amalungi munnange mu mwezi guno ogwa May. Gwe mwezi gwe bakuzaaliramu emyaka sijja sobola kugyogera naye nkwagaliza amazaalibwa amalungi from Digital TV. We wish you a happy birthday. Mukama ayongere okukubeera ate era akuwangaaza okwongerera eddala emyaka egiwerera ddala emyaka bufukunya, so akuwa ebirungi by'osinga okwetaaga ate ku mazaalibwa ago gano emyaka gy'oyongeddeko ate Mukama akuwe ensanyu ery'okugyeyagaliramu amazaalibwa amalungi era kankusabira ebirungi ebyereere n'okunyumirwa ate olunaku lw'omukyala Ategeka Joan. Happy birthday to you from Alternative Digital. Amazaalibwa nga maze okubanga ate ngaagaliza omulabi waffe omulungi, ngenda kubanga nkuwa ebimu ku ebyo ebikoze nate amawulire era nga ngenda kubanga ntandika ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye yabadde Masaka eyo munnange n'abamu ku bazze ng'atambula nabo okweyongera okwebuuza ku bannayuganda bo ki kye balowooza kye basobola okubanga bazzaako. Mu National Council eyatuula ku ntandikwa y'omwaka guno kakati nno ensonga ez'enjawulo zavaayo, abamu nga bagamba nti mukole ekibiina ekijja, abalala bagamba mudde najja nankumbi, bimu ku nsonga oboolyawo ezibaleetedde okubanga batalaaga eggwanga, okwebuuza obanga kyetaagisa okukola ekibiina oba beetaaga okuddayo enajja nankumbi. So retired Colonel Dr. Kizza Besigye bwe yatuuse e Masaka yayaniriziddwa ate mu ssanyu epitirivu era ng'eno oluvannyuma baamaze kale ne baba nga bagenda mu maaso n'okugaayagaaya mu nsonga ez'enjawulo, nayo abaayo gye basobodde okuba nga bamubuulira okusalawo kwabwe ate kwo kuyimiridde kuti updates ngenda kubanga nzita mu lukwakwayo ate tusobole okuba nga twegattibwako omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero. Nkyalina ku nsonga za byabufuzi era nga ngenze butereevu mu kibiina ki NUP. Omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulembeddemu bannakibiina abalala okubanga ate bagenda mu Busoga region okubanga nayo balambula bongera okunnyikiza ate enjiri y'ekibiina kale ate n'okumubilizinga. Yabadde ku kitebe ky'ekibiina era nga bano gye basimbudde okubanga boolekera ate sayidi eyo. Bwe yabadde tannaba kubanga atalaaga yayogeddeko n'ategeeza nti bo bagenda mu maaso n'okutalaaga ate ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga batandikidde Kamuli mu Busoga eno nno nga bagenze nga bakulembeddwamu omukulembeze w'ekibiina ekyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, kwabaddeko Secretary General w'ekibiina omukulu David Lewis Lubungoya, kwabaddeko ate omwogezi w'ekibiina omukulu Joel Ssenyonyi, kale nabo ne beegatta ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kwabaddeko n'ababaka ab'enjawulo era nga nabano
tebalutumidde mwana kale ne baba nga bagenza okubanga batalaaga ate ebitundu ebyebusoga. Kakati ebitundu by'ebusoga nno waliyo districts mpitirivu nnyo. Mulimu Kamuli, mulimu Iganga, Bugiri, mulimu Mayuge, Jinja, Luka, districts empya muli Bugweri, Buyende, Kaliro, okunno kwosa ate ne Namutumba wamu ne Namayingo. Districts zino bagenda kubanga bazitalaaga ate okwongera okunyikiza enjiri y'ekibiina nga bwe bazze bakyogera munnange ku mikutu gyabwe gimugatta bantu, era nga bo bategeezezza nti tebagenda kubanga bayimirizaamu mu nteekateeka yaabwe newankubadde nga poliisi yavaayo kale naye bategeeza nti enkuŋŋaana ez'olukale bagira balindako okubanga bazikola. Omukulembeze w'ekibiina ekyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti bo tebannaba kubanga bafunako bbaluwa yonna ebayimiriza kugenda mu maaso na nteekateeka yaabwe, wabula ate bo bagenda mu maaso n'ekyo kye bateekateeka ng'ekibiina okubanga bakola. Omukulu Joel Ssenyonyi yabadde ate nga ali mu sikafo wamu n'abakuumaddembe n'ategeeza nti munnange mutu blockings okubanga tweyongerayo nga bano bamugamba nti pikipiki za mutambudde nazo mpitirivu nagaffe tetuziinaako control pikipiki z'abantu abo z'abantu abatuwagira ne babagamba bwe mbano temubeesazeeko abo abapikipiki abajja babagoberera temugenda kubanga ate mweyongerayo. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'olaba ku screens zo buli we yabadde ayita yabadde agenda maaso n'okubanga awuubirako ku bantu kale nno nga munnange nga nabo bwe beeyongera maaso n'okumubuubira era nga bamulaze omukwano omungi nnyo, wabula bwe batambudde ne batuuka ate ku lutindo ku Jinja bano nno poliisi we yabablokingidde nga entabwe yavudde kuba pikipiki ababadde babawerekera era nga bano poliisi yategeezezza nti tebalina kozesa lutindo olupya nga balina kuyita olukadde. Kale awo ne basooka bawanyisiganya ate ebisongovu naye nga oluvannyuma ennyo bano nno bwe bategeezezza ababooda ate okubanga bagenda okukozesa olutindo olukadde balekeddwa okubanga beeyongerayo naye buli obwedda bwe bayita nga poliisi ate awamu etaddewo emisanvu awalala nga munnange yeewo basajja baayo ababadde balemeesa oba oli awo abakulu bano okubanga batambula mu lugendo lwabwe bulungi nnyo. Mu bitundu ebimu poliisi ewaliriziddwa n'okkuba ate omukka ogubalagala okubanga egumbulula abantu ababadde batambula n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula President wa NUP yayogedde n'ategeeza nti bannaabwe ab'ebibiina ebirala bo nga balekebwa ne baba nga batambula okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Lwaki poliisi erina nnyo obuzibu n'ekibiina ki NUP naye ng'ate abalala babaleka ne bagenda mu maaso n'okubanga batalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne bategeeza nti bo ekyo tekigenda kubanga kibayigula ettama kale bakugenda mu maaso n'enteekateeka y'ekibiina nga bwe baali bategeka okubanga bakikola. Munnange poliisi omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusaliddeko ate yamusaliddeko ku kyalo Buwolero mu Buwenge sub-county mu district ey'Ejjinja. Ono wakutalaga districts ezikola Busoga region ate okubanga ayongera okunyikiza enjiri y'ekibiina nga bwe nakutegeezeza n'okwongera okunga ate bannayuganda okubanga beegatta ku kibiina ekyo. Wabula omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende yategeezezza nti abawagizi baabwe bangi nnyo abakwatiddwa ate mu sikafu eno era nga bano batwaliddwa ku Kamuli Police Station. Kakati mu buufu bwe bumu n'omukulu Bigirwa Moses naye y'omu ku abo abalozeza ku bukambwe bwa poliisi bwe yabadde ku radio station emu ne bagenda ne babakukunulayo ate oba oli awo n'abakunzi abalala b'ekibiina ki NUP mu Kamuli nga bano nno badde bagenda mu maaso n'okubanga boogera oba oli awo ku nteekateeka eno
ey'okutalaaga Busoga sub-region ate okwongera okunnyikiza enjiri y'ekibiina. Ensonga za NUP njagala nziteeke ku bbali. Njagala ngendeko ate e Kasese. Eno waliyo emigga ate egyagenze mu maaso n'okuba nga gibooga era ng'ebintu by'abatuuze bingi nnyo ebyayonooneddwa. Ku migga nno gino egyabuuze kuliko Nyamugasali, kuliko omugga Nyamwamba era nga guno gwo gubadde gumanyikiddwa nnyo nti buli season ey'enkuba gugenda ne guwaguza oba oliawo ne gubooga ne guleka nga abantu abamu tebalina webeegeka luba. Amayumba g'abantu mangi nnyo ate agayonoonese mu njega eno era nga abatuuze basabye gavumenti okubanga evaayo ebayambeko okufuna webeegeka oluba olw'ensonga nti ebintu byabwe bingi nnyo byonooneddwa n'amayumba we basula nkale nagwo gayonooneddwa mu ngeri eyo. Awo nvuddewo neyongeddeyo ngeze mu Parliament. Eno waliyo ababaka ba Parliament abatandise okuteeka emikono ate ku kiwandiiko ekigendereddwamu okubanga bajja obwesige mu bakamisona ba Parliament. Ku bakamisona be bagala okujjamu obwesige kuliko omukulu Mathias Mpuuga Nsamba, kuliko omubaka Silwanyi n'abalala oba oliawo be bagamba nti bezza ensimbi y'omuwonsolo nga ssente zino zisobera ddala mu kawumbi kalamba n'obukadde 7. Mbaka Theodore Ssekikubo yakulembeddemu ate ensonga eno nalabyeko omubaka Saro Pendi, omubaka Joseph Sewungu nga bonna bawandamuliro ku nsonga eno nga bagamba nti tebasobola kuleka nsimbi yamwe wa musolo kubanga eyonoonebwa mu ngeri nga bwe kyakolebwa. Kati bano bagamba nti bagenda mu maaso n'okubanga bakuŋŋaanya emikono egy'ababaka ba Parliament ate okubanga bajja obwesige mu bakamisona ba Parliament. Mulimu ababaka abamu abataddeko emikono naye ng'ate abalala bo bakyesisigiriza, abalala bali mu kugenda mu maaso n'okwebuzaabuza. Abalala bagamba nti bye basayiningako oba oliawo tebannabitegeera bulungi, beetaaga okusooka okwekenneenya ensonga eno nga tebannateekako mikono gyabwe olw'ensonga nti bayinza ogiteekako ate ensonga neebanga ebuzaabuzibwa mu ngeri emu oba endala. Bano beetaaga emikono 177 okubanga ensonga yaabwe eno kale ate egenda mu maaso. So bagenda mu maaso n'okubanga banoonya emikono ate okulaba nga bajja obwesige mu bakamisona ba Parliament okuli omukulu Mathias Mpuuga. Ensonga y'obukadde 5 ensonga neeyo ekyatambulira ddala wabula abakulu mu NUP nabo bagamba nti oba oliawo ssente zino yazitwala mu bukyamu abenga wakiri azizzaayo. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba kyatakola. So emikono gino bwe ginaaba gifunise ekyo kyekimu ekyokusatu ekya Parliament bajja kubanga ensonga eno bajongerayo ey'okubajjamu obwesige. Akati buli nga 3 June bannayuganda bangi nnyo beeyiwa ku biggwa by'abajulizi e Namugongo omuli eky'Abakatuliki n'eky'Abakristaayo okubanga bajjukira ate munnange bannaabwe abafiirira eddiini bano buli nga 3 June bagenda okulamaga ku biggwa by'abajulizi ate balamazi ab'enjawulo batandise dda okubanga batuuka. Waliwo abalamazi abasoba mu 5 nga bano bava e Nebbi basuze mu Saasira mu district y'e Nakasongola era nga bano bali mu lugendo lwabwe olubatuusa ate okulamaga e Namugongo. Bano baliko obubaka obw'enjawulo bwe bategeezezza naye tebannaba kufuna nnyo mitawaana mu kutambula kwabwe wabula ate bakyagenda mu maaso n'okubanga batambula mpola mpola. We bunatuukira nga 3 June bano bajja kuba ate nga bali Namugongo. So bwe batyo bwe bagenda maaso n'okutambula. Waliwo abalamazi ate bo abaava e Kenya munnange wetwogerera kakati bali mu Uganda nabo bagenda maaso n'okubanga batambula okutuuka ate Namugongo okwetaba mu kusaba okw'okujjukira abajulizi abafiirira ate eddiini. Awo neeyongeddeyo mu kanisa ya Uganda yategeezezza nga bwe kyagenda maaso n'okwetaaga ssente ziwerera ddala obukadde 350 okubanga bateekateeka ebijaguzo bino eby'okulamaga
okw'omwaka guno nga bino bigenda kubaawo omwezi ogujja nga ennaku z'omwezi 3. Omulabirizi w'obulabirizi ate obwa Rwenzori omukulu Reuben Kisembo yategeezezza nti bajeti gye beetaaga awamu ya buwumbi obusukka mu 2 nga ate omukulembeze w'eggwanga yali yabasuubizaayo akawumbi kamu n'ekitundu kyokka nga tebannakafuna newankubadde nga ennaku eziringa ate ezinaatera okuggwaayo. Ensonga z'abajulizi njagala nsooke nziteeke ate wabbali wabula nga sinaziteeka wabbali bo abakristaayo nabo bayongedde okulaga enteekateeka butya bwegenda okuba nga ebeera mu kujaguza ate olunaku olw'abajulizi nga 3 Juni bano bo be bava ku kiggwa ky'abajulizi ky'abakristaayo munnange bateetse ntebe ow'olukiiko olutesitesi Reverend Reuben Kisembo yategeezezza nti okulamaga kw'omulundi guno bakukutandika n'olukuŋŋaana lw'abaana oluvannyuma nno ate bagenda kubanga babeera n'ebijaguzo ebikulu. Olukuŋŋaana lw'abaana bano ate lwa lunaku lwa leero okusobola okubabuulira ku birungi ebikwata ku bajulizi bonna ate babenga babitegeerera ddala bulungi nnyo. Awo nvuddewo neyongeddeyo ne Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi yavuddeyo ate n'agenda maaso n'okubanga avumirira ate ekyabalowooza nti okuwamba emizikiti munnange nga akamu ku bubonero ak'okwenywereza mu bukulembeze ate n'obuweereza obw'obusiraamu. Mu kwogera bino Supreme Mufti yabadde aggulawo olusirika lw'abakulembeze ab'obuyisiraamu bayite bwa Supreme District Card ekibuli ku ttendekero ly'abasomesa. Obubaka obwo nno bwe bumu bwe yawadde ate mu kuggulawo olusirika luno. Ensonga nneeno ekwatira ddala ku bakulembeze ab'obuyisiraamu abazze bawamba emizikiti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga baagala okwenywereza mu buyinza. Njagala nno updates zaffe mbenga nziwunzika ate tusobole okuba nga twegattibwako omugenyi waffe ow'olwaleero. Ekitongole ki Uganda Revenue Authority bategeezezza nti bagendagenda mu maaso n'okuba nga ate bateekesa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'ekibiina eky'okujja engassi ku basuubuzi abaali tebategedde bikwatagana n'enkola eya IFRIS. Bano baga nti bagendagenda mu maaso n'okuba nga basinkana abasuubuzi sabbiiti ejja nga babayitaayitamu okwongera okubategeeza ku nsonga ya IFRIS era nga bano baali basinkanye omukulembeze w'eggwanga ate ku ntandikwa y'omwezi guno era ng'eno gikyasalibwawo nti munnange ensonga ya IFRIS n'okubanga eteekebwa mu nkola oba oli awo abatasobola kubitegeera babenga babitegeera ate bulungi. Abadde adduumira ekibinja ky'amagye ga Mountain Division n'ekikwekweto oba Operation Shujja ekirwanyisa ate abayeekera ba ADF munda mu ggwanga erya DRC Major General Dick Olum yawaddeyo yafeesi ate olunaku lw'eggulo era nga yagiwadde eyamuddidde mu bigere amanyiddwa nga Major General Richard Otto yagenda okuba nga akwasaganya operation eno Shujja ey'okulwanyisa abayeekera mu ggwanga erya DRC. So katugende mu kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo omugenyi waffe agenda kuba nga atwegatako Mighty Drive ate tusobole okuba nga tugitandikirawo. Good morning.